amagezi aganajjawo ebizibu ebiri mu nsi si gaakuva mu nsi muno. Nkiddamu, amagezi aganajjawo ebizibu ebiri mu nsi kati gaakuva mu ggulu, si ga mu nsi muno. Era kyeraga lwatu n'omuntu akiraba, amagezi g'omu nsi galemeddwa, ate n'enzikiriza oba amadiini n'amakanisa galemeddwa. Obubi bw'omuntu n'ebizibu byeyongera nnyo ku nsi kati, ku misinde gyayiriyiri. Obubi bw'omuntu n'ebizibu byeyongera nnyo mu nsi, era mugiraba ensi bwefaanana. Si Uganda yokka, naye amawanga gonna mugalaba bwe gafaanana. Enzikiriza nga mbategeeza, amadiini n'amakanisa galemeddwa kubanga ensi ze mulaba zitabanguse, zino z'okumpi babadde boogera ku Cameroon, boogera ku Tanzania, naye mbategeeza nti abagoberezi ba Yesu Kristo be basinga obungi mu mawanga ago. Mukyetegereze mujja kukisanga abagoberezi ba Yesu Kristo be basingamu obungi. Ne mu Uganda, ate era Uganda kumpi wali abantu abakkiriza Yesu Kristo bawera 82 ku buli 100. N'olwekyo kati bwe mulaba embeera bwefaanana, ate nga Katonda okuleeta Yesu Kristo ku nsi yalaze kukyusa ensi eno. Abantu babi bafuuka balungi, babeere n'okwagalana, babeere n'obumu, babeere nga mutuufu teri muntu akola munne bubi. Naye ate ekizibu mulaba ensi bwe zifaanana z'abagoberezi ba Yesu Kristo nga basinga obungi, ne mu nsi yonna be basinga obungi. Ekyo ekizibu ne kibeera awo. N'olwekyo mulina okukitumbulira n'obwegenzereza, mukimanye nti bw'oliwo ekikyamu. Amagezi ag'omu nsi muno tegajja kugyawo ebizibu. N'olwekyo kati ekiriwo, mulaba bino ebyobufuzi biri mu nsi. Ebyobufuzi biri mu nsi kati mubiraba nti teri ekikwatikako ekibirimu, kubanga abantu boogera birala naye ng'ekiriwo kirala. Abantu boogera kirala, boogera birala naye ng'ekiri mu mitima kirala. Mbwe ebyokulabirako ti kati nga mu Africa mulaba abantu beeyiwa ku nguudo baga tukyusa gavumenti, twagala kuleetawo obufuzi obulungi. Kyekiriwo era abantu ba Africa, bantu niwankubadde Bulaaya nabo bali bwe batyo mu byobufuzi, naye ate buli kitundu kyonna ebizibu byakyo mu ngeri yakyo. Nsoose kwogera ku Africa. Mbategeeza nti ekizibu ekiri mu Africa singa abantu bwe bakirowooza nti byabufuzi bagenda kukyusa baki baleete, ekizibu kiri kimu. Ekizibu kiri okusooka obwavu obw'omu maka. Bano bemulaba abali mu nguudo, abali mu bibuga, bali mu kugaa nti ebintu bikyuke, bona enyingiza y'essente mu maka gaabwe tebagiraba. Era abantu abawera 98 ku buli 100 mu Africa abali mabega w'abaana byabufuzi bano bolaba basiba batambula bagamba nti ebintu biteekwa okukola awakiri olutiŋŋane, enyingiza gye batalina. N'abalala basomye emirimu tebalina. Obutundu 2 buli obusigaddeyo ku 98, obutundu obusigaddeyo bw'abantu abanoonya ebitiibwa n'okugaziya enfuna yaabwe, naye si nga bwe mukirowooza nti kyemugenda kulaba. Kubanga ebigambo ebyo nga mu Africa, bino bintu by'okwefuga bwe byajja, entalo zaatandika, bigambo byatandika bwe biti nga bwe mubiraba, naye buli mufuzi avaawo bamukaaba, ayingirawo bajaguza, naye ate avaawo bamukaaba. Bwekyo bwe kitambula. Amakulu gaakyo nti ekyokwanukula ebizibu ebiri mu nsi, abantu tebasobola kubifunira eddagala, byagaana byalema. Eddagala oba amagezi gakuva mu ggulu, teri walala. Era kyeva mbagamba nti mugoberere buwandiisi buno, kubanga n'obwo muneetooloola mutya, n'obwo munadawonawa okutuusa nga mutegedde nti ddala ye Katonda agamba ki ku nsi eno gye agitondera n'agiteekawo. Kati ensi ekole ki?
ensi ekola etya. Nekyo mbegayiridde muleme mukakane mwenna ekiri mabega byobufuzi byemulaba ng'ebyobufuzi bwavu bwomumaka naye ng'eddagala weeriri mbategeeza nti omuwandiisi William Gaston Baguma yaweebwa magezi gonna geetaagisa kwanukula buli kibuuzo kiri ku nsi era amawanga ga Afrika gaali badde tegaddamu kuteeka ssente mu bwavu bw'omumaka nga tegasobodde kwebuuza omuwandiisi ono agamba ki olw'ensonga nawandika ekitabo 26 bakiyita Rise of Africa. Ekitabo ekyo kyayogera ku nsonga zonna ezikwatagana n'obwavu bw'omumaka n'ebizibu bya Afrika nga bweyimiridde naye Abafrika bapaala bupaazi. Abalaba ekitabo kyange badduka nga Afrika bwelina omuze gutasoma bitabo bwetu bwe kiri. Afrika tebasoma bitabo, tebagala kumanya, banoonya ssente tebagala kumanya. Mu mbeera efaana bwetyo kyobandi muli mukudukira mu bintu byabufuzi tukyusa bino temujja kubisobola kubanga entalo zemulwana temuzitegeera. Entalo zemulwana n'abafuzi ab'amawanga bye basuubira nga bayingira mu bufuzi si bye balaba. Bye basuubira nga bayingira mu bufuzi si bye balaba birala ate. Naye bwe muteeka okutambula mwenna tewali muntu asobola okukiyita amagezi ag'omuggulu ge galina okuleeta ekyokuddamu era ensi eno. Abaffe mulaba ennyumba amaka obufumbo mu nsi yonna bufu. Mulowooza eddagala mujja kulifuna wa mu byobufuzi munaateerera mutya munaafuna tya emirembe ng'ennyumba zasasika. Abaana bano bali mu nsi kati abadduka mabega bana byobufuzi bangi bakulidde mu maka amaka gasasika. Abaana bali mu kuzaalibwa kati babi nnyo okusinga nga bwe kyali kibadde bukyense etondebwa. Kyova mulaba omwana tatya kuta kitawe tatya kuta nnyina kubanga be baana bali mu nguudo kati abali mabega bana byobufuzi. Abaana b'ekyawa yakulira mu mikono gya mulala teyakulira mu mikono gya taata. Osanga nze nakuzibwa ne maama taata tetufaako. Yensi kaba be bantu bemulaba bali ku street abali ku nguudo. Era mwalabye mu Tanzania abaana beetika bino bya gaasi babyetika babitwala babiyoola osanga wanagana abyetise. Ekizibu kiriwa kino kya bwavu bw'omumaka mulina kunoonya kivaawo kitya. Omuwandiisi akirina 100 ku 100 era mu nsi yonna teri mukugu asinga okumanya obwavu bw'omumaka bwalibadde buvaawo butya. Era ne gavumenti ya Uganda teyalizeemu kuteeka ssente mu bwavu bw'omumaka. Balina okusobola okumanya kubanga nze naweebwa Katonda magezi mutegeere ekyokukola muleme okukola ki kubanga kati olwaleero nga Uganda abaana bavubuka bonna bali mugamba ti bintu wakiri ebibuga tubyoke baavu tebalina nyingiza kyokka. Teri bulwadde bulala si nti waliwo anoonya kukolera eggwanga teriwo. Bona banoonya nyingiza banoonya ssente. Abalala bagamba lwaki nze sifuuka minisita lwaki nze nange nifuna ssente ezo lwaki nze sifuuka MP ninfuna ssente ezo lwaki sifuuka pulezidenti ninfuna ssente ezo pulezidenti zafuna. Kyekiri mu nsi naye abantu balowooza nti waliwo ekipya kye bagenda kufuna. Teri kipya kye mugenda kufuna mu byobufuzi tekiriyo. Nekyo mufube buli omu mwegenzereze nnyo okulaba nti kubanga mbategeeza nti ebyobufuzi byakola mwabikozesa dda naye nga tebirina kye bireese buli kiseera mbeera kwemulugunya. Nekyo mugoberere obuwandiisi buno ate mube nga mugenda ku mukutu guno mugwetegereze bulungi ate ne ku YouTube mube musobola okutugoberera. Mwebale nnyo.